Breaking news. Mukazi wa feke general Muhoozi Kainerugaba adduse mu Uganda. Mukazi we gwe bayita Charlotte Nakunda Muteesa, muwala wa Muteesa gwe yazaalamu abaana. Wuliriza ekyabaddewo oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba cross emyaka egyo ebiri ayina amaka abiri nga tasula full time nani ne muwala wa Muteesa. Finally family ya Muteesa egambye enough is enough with the fake general. Ali mu rehab, ali ebisiyagana Andrew Mwenda ne Eddie Kenzo ya akwata abakazi okitegeera ne bagamba enough is enough. Nera sawa za kakati muwala wa Muteesa mukazi wa ex mukazi muite na ex kubanga adduse mu Uganda wetwogerera tali mu Uganda. Ye breaking news eriwo. Kenzo okumuwa oba presidential advisor eyo diversion enamwe bana Uganda, eyo diversion and tribalism. Kati Bebe Cool Chameleone muli Baganda, Kenzo Munyarwanda balina bumuwa Bebe Cool Chameleone muli more educated than Kenzo, more educated. Nemwe ne basobola position wadde neemu kubanga temuli Banyarwanda. Kyo kyembagamba nti eno government tebaagala mu Abaganda. Eno government teyagalangako Baganda, tejja baagala. Kyova olaba nti bawamba kabaka waffe okitegeera ne bakwata Mayiga Omunyarwanda munnaabwe ne bamuteekawo ng'omuki Katikkiro. Yeah. Sonyiwa erinnya lya president omulondo omutuufu wa Uganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Buli lwonoonya relevancy ng'oyita bunnamawulire obuwa ssente ng'otandika okuyisaamu president waffe eggaali. Dr. Hilderman walya wagwa. What I suggest for you, genda okomba amatako ga Mpuuga kubanga buli omu agamba okomba amatako ga Mpuuga. Bino bya ddala constituency yo terina ddagala, enguudo mbi, abaana basomera miti. Odao no wana Museveni buli kaseera tumbaavu. Fa abamu kufe choice gye tulina ya kujjako Museveni. Mubire mbulungi Museveni alina okuvaako ne mutabani we fake dictator Muhoozi Kainerugaba. Basigaza omwaka nga gumu n'ekitundu. Kyova olaba bino bya ddala. Dr. Hilderman weewumuze. Bino bya ddala, bye tuliko bya ddala. Choice gye twasigaza yeeyo. Mumwina choice endala, fe choices twasigaza za kujjako Museveni.